CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mugamba mutya mwenna abatugoberera kakati oyo golabaawo ye mukulu wa Tamale Mirundi Junior oyo golaba ye mukulu wa Tamale Mirundi Junior ndozo gwe bayita dokita naye ebigambo byalina eri muto we Tamale Mirundi Junior si biwoomu ekyo kye kiwandiiko kibaweereza Tamale Mirundi Junior ekimugoba mu kika oluvannyuma lw'okufuluma meeting ne bagezaako n'okumukuba obugatto kakati njagala nkuwa akatambi k'omusajja ono owulire ebigambo bye si biwoomu eri muto we bagamba nti muto waabwe Tamale Mirundi Junior ye buzibu yefudimbwa avuma bataata baabwe simanya abavuma basenga njagala nkuwa akatambi kano okeewulirireko bo bagamba obuzibu eneekyagobeza Tamale Mirundi Junior mu kika y'ensonga ya Katikkiro ensonga ya Katikkiro ye yagobeza Tamale kati kakati kankwe omwami ono omuwulire ebigambo bye olabe dda nti muzina ensonga mulimu kyekubiira mulimu obutaagaliza n'ennugu kankwe akatambi kano okeewulirireko twalabye ekiwandiiko ekyavuddeyo nga kiraga nti Tamale Junior mwamugobye mu famire obuzibu bwavuddeyo Tamale Junior bamugobye kuba fair decision si y'abaana decision eyo y'abataata n'abakulu b'ekika nga bwe bajja ne Masiga ne Nyiriri era ekiwandiiko ekyo mba mwakirabye kiina yakisayinizeeko Tamale ekyamugobeza mainly ebigambo bye yayogera ku mutimbagano gwe ebyali bivuula erinnya lyaffe erinnya ly'ekika n'erinnya lya taata waffe John Sali bye bintu ebyamugobeddwa ate ne bwe yajje mu meeting n'asiiwuuka empisa n'atakola ki n'atalaga remorsefulness n'ateetonda ate n'alekawo ne nnyina n'atambula n'agenda kwegamba ebyo byonna byayambye abakoze decision yaabwe okukola decision gye baakoze ffe decision si y'abaana decision ebintu bya Junior byakola nga tuvudde okulaba Katikkiro ow'ekitiibwa bye byamuviiriddeko akabasa Junior yadda ku mutimbagano gwe n'ayogera nti first tetwamugamba nga tugenda ki okulaba Katikkiro which was not true ekyokubiri n'ayogera ng'avoola abaagenda nti bambala bukooti busuuti whatever kyayogera ebigambo byayogera byali bingi kati ebyo bye byamuviirako era njagala clarifying nti Junior alimba Junior baamugamba nga tugenda Mwami Sali taata waffe bwe twali mu kuziika kusabira kitaffe mu church yayogera mu lwatu n'agamba alina okufuna obudde agenda alabe Katikkiro bwe twavaayo mu meeting gye twalina ku Lwokusatu nga tumaze okuziika taata ku kyalo Junior yali yavaayo dda yavaayo ku Monday ku makyanga tuziise ku Sunday era Mwami Sali n'addamu n'atugamba nti ajja kuwandiikira Katikkiro bana bamuwadde appointment tukole ki tumulabe bwe twadda Mwami Sali n'akola kyeyalina okukola ne tulinda nze kenyini yankubira essimu n'ambuulira nti Katikkiro atuwadde meeting ya Lwakusatu n'akubira mama waffe ow'Ekyengera n'amugamba nti Katikkiro atuwadde meeting ya Lwakusatu n'amusaba ajje n'abaana be n'akubira ne maama wano w'Ezzana n'amusaba ajje n'abaana be maama ye yalina okugamba Tamale nti tujja genda enkya bw'aba teyamugamba Tamale atadde atya ku taata Sali okumuvuma n'okumujolonga n'okumuvoola so olaba nti tali fair ekirala ekiraga obunnanfuusi bwa Junior taata nga akyayogeranga n'agamba tetukkirizanga ssente za State House si bwe kiri State House yajjanjaba taata waffe ng'ali mu ddwaliro State House nekwata $3 million neziwa Bebe Cool nazindeetera ne tutuula ne muzeeyi ne ba Junior abo mu meeting bonna mwe bali lwalina lwakubiri State House bwe yatuwa ssente taata waffe nga tulinaye mu ddwaliro tuyagobako ssente ezo actually yagamba nti mwami Museveni musonyi byonna ebintu bye yankola kasobodde okunzijanjaba era ssente ezo $3 million Bebe Cool yazitereka ekyo ekisooka okulaga nti muzeeyi yali takuuma busungu
lwaki junior teyagoba sente zava mu State House Paul milioni 3 personally nze State House ze yampa sente okuba junior mama we zali milioni 19 era nenzimuwereza nazimuwereza zimu cash endala nazimuweza ku mobile money ne kwolonga enkyalo tuzika bamongere endala milioni 5 so meaning namuwa toto ya milioni 19 ng'amanyije ziva zavawa wa General Loiso yali mukambwe yali tata bali tebakolagana lwaki teyazigoba lwaki ezo teyazigoba so munanfuusi tayogera mazima yayina kintu kye kirala bwe yaba ayinza okuba yanyigira bintu labe tategeera okitegeera kigambibwa nti family zombi zibadde zizanga tezikwatagana bituufu si bituufu family zonna buli family ine ebizibu kyemanyi namwe mwina families mulabye families nga tezikolagana nga zine ebizibu naye sinza gamba nti tukolagana because tulina nsonga lwaki tukolagana na bekyengera tata bwe yafa ani yali mu ddwaliro mama we kyengera lwakuba ebintu ebimu nti obyesigaliza mama we kyengera honestly ndowooza nze yamukeepingira mu ddwaliro ne doctor kuba taata yatuuka ekiseera nga yabagobamu n'abagoba mu ddwaliro mama waffe wekyengera nentula ne muzeeyi ne Dr. Tamalo yasobola okugamba ne tuwogera ne mugamba nti mama tagenda va mu ddwaliro kuba ajjanjabyani muzeeyi yatuuka n'ekiseera nga mama wamuleeta eddagala alisamba abasawo mu ddwaliro bakiraba nentula ne taata ne mugamba taata omukazi ono leka akujjanjabe Junior yavoola nnyo taata waffe gwe twasigaza omu Mr. Sally John navoola ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga navoola omukulu w'ekika Olunyiri gwe twatambula naye mama waffe gwe twatambula naye naffe abaagenda because I was part of the outrage which was not good yakozesa ebigambo bungi yali mukaawu yali I don't know yali simanyi na kumanya so mwami Sally oyo abantu ne bamukubira amasimu ne father asabisize emiso olwaleero yamukubira essimu n'amugamba omwana kiki mwami Sally oyo yakaaba amaziga okuva olwokuna until yesterday abaana be ne bagetinga concerned ne mukyala we like I think bwonyigiriza nnyo ennyinda evaamu omusaayi it was time to put Junior in his place asome afune okumanya kuba wafuna okumanya kikuyamba to out reason each and every point ate ekyokubiri bagamba omusajja takola ki teyigisa ffe tumanyi okwogera we have platforms nammwe tusobola obbayita nti mujje tusobola okugulawo zi TikTok zibiki naye tetubyagala